kubanga natunulira muzeeyi Kananula naye nendaba omuzeeyi eyandiyimiridde ku Banyarwanda nendaba ebigambo ebimuvaamu zaawe nakoma okutegeera yabimanyi kasitala yamugamba waba tamwekakasa muwe bakazi be babanone na ambulance ng'abakubye ng'akoze ekyo ekyo kyo sisobola kimanya naye yamugamba bamamuwe ajja banona na ambulance kubanga engeri gy'ogamba nti omuntu bw'atyo kyalina maka tasobola engeri Gashumba gye yamwanukula kati yalina omwanukula atya kuba Gashumba tatandikanga kwogera ku Kananura naye yamwogerako nga bivudde mu ye era sirina gabyogerako bye yamwogerako bino tebekyalimu ki okitegeera gwe olowooza we muneetega Abaganda oba Abasoga kigenda kyusa ki ku kusomozebwa kwe mulina era kigenda kikyusa kitya ate kati olowooza kikyusa ki omuntu atuuka okwagala bw'oba ompasizza nga ndi mukazi wo nga njagala genda bweru ng'ensonga entwala ebweru naawe ogirimu nga lwaki togezaako nga bba wange Omusoga yagatsino gwali katanshat nonfunira passport nempitawo oba ojja kikola naye kati bw'ononsosola kubanga tewali kitugatta nga nsigaliraawo olowooza buli anaafumbira Omuganda anaafuna akola mu internal affairs waliwo saakolamu leero abantu olaba leero n'abalinayo connection kokka bayitawo kati ate bwabeera nga mukazi we bwabeera nga girlfriend we bwabeera nga lwaki ekyo tekimuyisaawo naye ng'ebyo byonna mbadde njogera nga asaaga naye nga era nabyo mbitegeeza naye amazima gali nti Abanyarwanda kino kankyogere bwe nti Abanyarwanda abalimu nga balina groups ze bakulembereza Abanyarwanda mwandivudde ku kintu ekyokwagala okulwanira ekiwago okulwanira oba like omanye okulaba nga olwaniranga akapapajjo k'enkoko ne mutegeera kiki ekiruma Abanyarwanda ne muva kwesiga sikasika munoonya busente munoonya feemu munoonya otegeerekeka munoonya nammwe muyiseeko ebyammwe kati nebuuza meetings ze bakola buli we bagenda ziyamba ki Abanyarwanda ennaku gye balina tebeetaaga bakuŋŋaanya okitegeera tebeetaaga bakuŋŋaanya nti wakoze ka meeting Mubende wakoze ka meeting Kiboga wakoze ka meeting no weebali bo mu nnaku yaabwe weebali wabula Abanyarwanda kye beetaaga kyekyo nga bwolaba Mr. Gashumba kye yakola situka genda mu parliament meeting a president mumunyonyola ensonga zammwe oba muri 10 oba muri 3 oba muri 4 mwogerere bano ab'emabega naye bino ebyogenda nga mukola obubinja mukola bugroup tekye buyamba era eggwanga bwe litunaliga ate kati Abanyarwanda batandise okulyetingawo bu meeting okitegeera kye twetaaga kiri kimu okutuusa eddoboozi lyaffe ku President Museveni era Mr. Gashumba kye yakola gye kiri ate amala okikola laba ate bwe wasituka abalina bye bagoba ebirala nze kyankuba nnyo wala nze siriko gamba nti Kananura Gashumba Dr. Kamuhanjire no nze njagala kimu omuntu ayogerera Omunyarwanda in fact advice jempa Abanyarwanda abawala Abanyarwanda kino nkibagamba mwetege Abaganda Abanyankole babawase tekinabeera too late babawase babenga tebakyasobolera ddala kutwejjamu n'aba n'ab'engulu bw'oba owulira nga gw'oli mumalirivu mwetege bannyinaffe abalenzi mukkirize mutwale Abaganda muwase Abanyankole ng'emmere oba balyaloga nti mupfe kwemera uko bateyekosi kuko nakundi twagira urumva nago biri abatulete birashoboka kuko ibi bintu urabibona yuko biri serious birenze cyane biri kure babulanze cyane nakiriza our excellence President Museveni mugezi ekimala